Oluvannyuma lw'okukyalako mu ggwanga enkya ya leero Mufti Ismail Menk bino bye byafaayo bye mu bujjuvu. Amannya g'amajjuvu ye Ismail ibn Musa Menk era nga yazaalibwa ng'ennaku z'omwezi 27 omwezi ogw'omukaaga omwaka 1975. Yazaalibwa mu kibuga Harare mu nsi eya Zimbabwe era kitegeeza zaalwa za Zimbabwe. Musajja Omuyisiraamu era nga afubutuka mu kiwayi eky'Abasunni. Yasomera ddala era nga yasooka kusomera mu St. John's College esangibwa mu Harare. Bwe yafeeyo n'agenda mu ttendekero emanyiddwa nga Darul Uloom Kantharia mu Buyindi. Teyakoma okwo n'agenda ne mu University emanyiddwa nga Al-Maten Islamic University e Madina. Eno nno nga yakugukira ddala n'afunayo obukugu n'ebbaluwa mu misomo gy'okuluŋŋamya. Ono y'omu kubakulira okuluŋŋamya ensonga z'eddiini kyewandiise fatwa ez'Obusiraamu era ng'afunye engule nnyingi nnyo nga ziva ku buyigirize. Alina doctorate mu kimanyiddwa nga okuluŋŋamya kiwandiise social guidance era ng'eno yagifuna okuva mu Alder State College. Mu mwaka gwa 2015 yaweebwa engule eya KSPEA Award nga yabukulembeze mu nsi yonna. Era ono abalirirwa okubanga y'omu ku basiraamu ebitaano mu nsi yonna abakkiririzibwamu ennyo era abagobererwa. Era nga ono yalondebwa mu mwaka gwa 2017 n'omwaka gwa 2014. Nga bwe nkugambye nti ewakaabwe oba ensibuko yaabwe asangibwa mu kibuga Harare ekya Zimbabwe. Atambudde kumpi ettundutundu ly'ensi okugibuna naye nga gy'asinze okutambulira ennyo n'okwetooloolera kyekyondo kya Buwarabu giyite Middle East. Kitaawe amannya ge ye Maulana Musa Menk. Kyova abo bono bamuyita Ibn Musa Ismail Menk. Era nga kitaawe yali musajja mu Yemeni wabula nga yatambulanga butambuzi okusomesa eddiini era nga yajja mu Zimbabwe okubanga asomesa eddiini. Kitaawe yasomesa olulimi olumanyiddwa ng'Oluwarabu Ol-Urud ne Fiqhi oba okunnyonnyola ebyafaayo. Musajja muzadde Sheikh Menk era ng'alina abaana 9 kubo 2 balenzi ate 7 baana bawala. Alina n'abakyala. Musajja mugagga era ng'alina bye yeekoledde. Abalirirwa okubanga azitowa wakati w'akakadde ka $1 ya Amerika kamu n'obukadde 5. Agobererwa nnyo ku mikutu emitimbagano era nga y'omu ku basinga okuba n'abagoberezi nga ku YouTube kwokka alina abagoberezi abakunukiza mu bukadde 2 n'emikutu emirala. Kitegeeza buli kintu ky'ateekayo ku mikutu gye kigobererwa nnyo era kirabibwa nnyo. Ebikira ku bino weekuumire ku STV tujja kuba tubikutuusaako byonna.